Alex wabadde oyagala kumbuuza ki? Olaba pono. Pono? Pornography. Simulaba. Tomulaba. Simulaba. Ulimba ki? Wala isimba nze pornography simulaba. Tosobola kubanga tolaba pornography. Wala isimulaba. Omulaba. Simulaba. Omulaba. Kugambye simulaba. Omulaba. Yenfa kikasita nawe omulaba. Nze Alex mukulu. Omulaba. Nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Olaba wekazi omulaba. Nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. God up. Ng'okyebuuza ekigenda mu maaso ekiguddewo ampuliriza olunaku olw'eggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatolose ku poliisi n'ayingira ekibuga akatambi ogenda kubeera ng'okalaba kaakati ebigudde mu State House ogenda biwulira bino bitiisa ng'abakulembeze b'amawanga abamu ku bazze mu lukiiko lwa Nnaamu okuli ow'e Somalia, South Sudan n'abalalalalawo bazze ne batulako mu State House ebigambo si birungi kaakati nno General Muhoozi ebyokusikira Museveni okudda mu ntebe ng'omukulembeze bino byava mabega lwali lukwe lupange naye nga General Kayindo Tafiire yamulabula era bwino ogenda kubeera ng'omuwulira kuva mabega nga bwe beegaana naye ng'ebigambo byali byapangibwa dda kaakati tambula ne Haji Miti musomi wadduwa mukwano gwange mpuliriza ennamba eyo gy'olaba ku screen gikooneko onajja kuyamba mu bizibu eby'enjawulo wabula nga mbeera yonna sooka vidiyo efo ogiteekeko ekigalo mukwano gwange mpuliriza efune mileage buli munnayuganda alabe ekigudde mu State House ensimbi y'omuwi w'omusolo etokomose egenda okutokomoka bino nga bizingiddemu ne parliament ebigambo byewunyisa era bitiisa kaakati Uganda yamaze dda okubeera nga bagigwa mu bulago eggwanga erya Congo omutitimbe n'omutitimbe ogw'essente jjukira nti bannayuganda ab'amagye bagendeyo mu mwaka gw'2021 ne babbayo embizzi ne babba ente ne babba emmwanyi ne babba embaawo ne babba golodi kaakati obudde bwazze dda ku bunnabo kansobola akatambi ka president bwetolose ku poliisi olunaku olw'eggulu bwe nkakugjamu ngenda kukutwala mu waaka ogenda kakasa nti Uganda yaggwawo dda tukuuma lubugo lubaale mu bbe bangi temwasobodde kulaba katambi ako kaakati nno president bwatyo yatolose ku basajja nababula gyebukedde olunaku olwaleero ng'amaze okubeera nga yazzeeyo ewuwe amagye mangi gayiiriddwa okusinziira ku gabaddeyo eggulo nga gateevuunya buteevuunya ono taddamu okubeera ng'apasuka okubayita mu nkwawa kakati nno njagala olaba akatambi kano nga General Muhoozi Kainerugaba essaawa zino emabega oli yali akyali brigadier ne batandika okubeera nga bamuteekateeka okumuleeta ku bukulembeze naye nga bwe beegaana Museveni nga bwe yeegaana mbu ye tanateeka mutabani we mu mbeera ya bukulembeze kakati nno njagala olaba General Kayindo Tafiire yamulabula n'amugamba ejja kuba nsobi nnyo omulenzi ono mufuula ku president oba okumuteekateeka afuuke president nga si bannayuganda be beesaliddewo ono yamulabula ne Muhoozi Kainerugaba tannafuuka jeno ng'akyali ku ddala lya brigadier naye essaawa zino ebipande tubiraba ne mu nkulungo y'ebusege essaawa zino bw'ogenda waliwo ekipande nti General Muhoozi Kainerugaba for presidency 2026 sooka owulira akatambi kano ebigambo gye byava nkutwale mu State House. Kikyali kibuuzo kinene singa President Yoweri Museveni ava mu buyinza bw'eggwanga lino ani ayinza okudda mu ntebe eno wadde President Museveni yavaayo dda n'ategeeza nga bw'atalina nteekateeka ereeta mutabani we Brigadier Muhoozi Kainerugaba mu buyinza waliwo abazze babimujwetekako kati nno Major General Kahindo omu ku banywanyi be ya Kahindo Tafiire avuddeyo n'alabula fanfeewe nti singa ateekateeka omuntu okumuddira mu bigere y'anaaba avudde ku mulamwa.
it would be wrong for General Museveni to name anybody succeeding because the presidency of Uganda does not belong to him. That would be a mistake, both ideologically and legally. Otafiri nga yabadde awayamu ne bannamawulire makaaga agasangibwa Kashenshero mu disitulikiti y'e Mitoma yategeezezza ng'entebe y'obukulembeze bw'eri mu mikono gy'Abannayuganda. His Excellency General Yoweri Museveni does not own the presidency of Uganda. If he did and he could bequeath it, then he wouldn't be looking for votes. The office of president does not belong to General Museveni. No, it belongs to the people of Uganda. Amuwabudde tiwaakiri anaayambako buyambi mu kuwa amagezi ku ngeri ky'omukulembeze omujja gy'ayinza okulondebwamu. Kakati mu ngeri y'emu nga bwe nkunnyonnyodde nti omwaka gwali gwa 2021 amagye ga Uganda ag'e Congo amagye ga Uganda ne gagenda mu ggwanga erya Congo ne gagenda okukola ebikwekweto bano nga bamaze okukkiriziganya ne gavumenti yeeyo ampuliriza UPDF eyingire. Kakati mu mbeera no UPDF bwe yatuuka eyo ekyabatwala batuuka ne babeera nga bakivaako mukwano gwange ampuliriza wulira amaziga abasajja bano ne babba golodi ne babba embaawo ne babba emmwanyi ne babba ebisolo by'omanyi ente embuzi endiga embizzi kussa okubeera nga munnange bazaala abaana bayitirivu nnyo mu bakazi abakongo muno nga batwaliramu ne baka abasajja. Kakati eggwanga erya Congo lyagenda mu UN ne bawaaba mu kooti y'ensi yonna era Uganda nebeera nga omusango gwagikka mu vi neba nga genda kulirira eggwanga erya Congo. Njagala owulira amaziga kakati era bw'obanga oli eyo otudde olina ssente z'omukwano gwange ampuliriza weezimbira ebizimbe weejalabya njagala ojjukire nti Uganda bagibanja ng'ensi egibanja ya Congo naye nga tebaatuwola wabula amagye gaffe gabba bubbi. Amagye gano si ga Museveni wabula amagye ga Uganda galiko UPDF, Uganda People's Defence Force. Kati kitegeeza nti okusasula kuno naawe munna Uganda ogenda kubeera ng'okafiramu. Sooka owulire obulumi ne ssente zitubanjibwa n'ensasula yaazo nkulaga ekiri Entebbe mu State House. Kakati katutuuke ku gebbanja. Obadde okimanyi nti batubanja oba bwadde weerabidde gundi oli ennyama tomanyi nti Uganda bagibanja. Oli enkoko tomanyi nti Uganda bagibanja. Omanyi mugenda ne mulowooza nti Uganda Museveni NRM muhoze. Uganda yeggwe bababeera babanja Uganda naawe obaamu nkibajjukiza n'emirundi mingi naye temwagala kukiwulira. Bababeera babanja eggwanga Uganda naawe obaamu matovuudu bababeera babanja Uganda sebo naawe obaamu era bwe kuba kusasula ne bw'oba tewalyako osasula. Now amawulire gagano gagezi basula okuba nti gategeezezza nti eggwanga Uganda Ministry ey'ensonga z'ebyensimbi bakutte billions 247 ne bagamba bakongo mugira mukwatira kaawo. Jjukira eggwanga lya Congo eryo litunyeenya abasajja batubanja sente babawaddeyo billions 247 zigenze eri Democratic Republic eya Congo nga kooti bwe yagenda maaso n'okuba nti eragiraga nti musobola okusasula mu bitundutundu nga batuukiriza international legal obligations. Uganda esasula mpolampola kati ekutte billions 247 neziweereza ab'e Congo. Ministry of Finance omuwandiisi w'enkalakkalire mu ministry eno gwe bayita Ramadhan Gobi yategeezaga nti twazisendese zigende eri abakongo munnaaye. Jjukira nti trillion emu mu obuwumbi 23 ze tulina okusasula mu toto. Democratic Republic eya Congo atuliriza baddukira mu kooti ne batuloopa. Era lipooti eyavaayo eya mwaka gwa 2021 UN report efulumya lipooti neetegeeza kati abadde abuuza oba badde yeebuuza nti lwaki tusasula, lwaki otugana okulya enkoko tusooke tusasula Congo tusooke tusasula abatubanja. Biva wano mu 2021 United Nations kibiina ky'amawanga amagatte bafulumyawoko alipoota ne balaga nti amagye ga Uganda saagaani siga muntu aga Uganda bwe gaba ga Uganda nawe oli part of UG. Amagye ga Uganda gasingisibwa omusango gw'okubba. Amagye ga Uganda gabba ebyobugagga bya Congo. Tebaakomaawo
basirikale abaali bagenze Congo era ne bawanvu engalo ne babbe mwanyi kala tobe no adowani yali abibatumye babbe mwanyi aba basajja tebakomaawo ne babba n'embaawo e Congo ngubule lwaki tusasula owulira tebakomaawo ne babba n'ebisolo kaba kyekola olaba bimotoka byamajengoloza bisirikale kumbe mulimu ntembuzi ndiga babba n'ebisolo mu February 2022 International Court of Justice ICJ neragira Uganda okusasula ensimbi obukadde bwa $325 tuzisasule DRC ya trillion yemu ya Uganda mu obuwumbi 234 kati munnange twasaba ntubagamba nti naye akuba kuba wumbe ngalo Congo muri bakyali baffe muri ba Uganda mukirize tubasasulenga mpola mpola era tubaddenga tuteekayo mpola mpola kakati Ministry y'ensonga z'ebyensimbi etegeezezza nti abakongo twabaweerezayo obuwumbi obulala 247 tusasula mpola mpola lwaki tusasula otegedde abaana baffe abaali e Congo myaka g'12 eyombo ate bwe baatuuka ekyabatwala baakivaako ne badda ku byobugagga by'eggwangiro ne basimula ne babba golodi kakati nno amaziga gakyeyongera okukulukuta mukwano gwange mpuliriza ensimbi y'omusolo ekyatokomoka bangi mwebuuza lwaki mu malwaliro tewaliyo ddagala lwaki bannayuganda enguudo zijjudde ebinnya nga tesobola kubeera nga zizibwa nga zikolebwako lwaki ebyetaagisa byonna byonna amasomero tegalina bikola abaana basomera mu miti tebalina bibiina tebasobola kubeera nga babazimbira ensimbi zisasula mabanja olw'obubbi obwatuukibwako amagye ga Uganda nga gabba obubbi nga gebbira naye nga Uganda yeyina okubeera nga esasula kakati nno mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza gyebukedde olunaku olwaleero nyakoledde katambi nega nti amagye ga Uganda agali mu ggwanga erya Somalia nja kuddamu kukolera akatambi embeera mbi ddala ddala abasajja bano abadde batuvugirira omusimbi ng'aba UN bonna babivaako ne baga nti enkola yammwe tugikooye tetukyaddamu kubeera nga tubawa ssente ez'okusasula abasajja abo oba mubajjayo mubajjeyo wabula abasajja bano baasigalayo mu ggwanga erya Somalia kaakati nno babanja essente empitirivu ddala obuwumbi obukwata mu 300 ze zirina okusondebwa okusasula abasajja bano kaakati ng'ate gavumenti zijje ku byampi terina wegenda kubeera nga ezijja kaakati mu mbeera eno nga State House wakamala okubeera nga bannange bayisa ssente bagiwe n'okujongera obukadde buli bwemwawulira nti Mwami Museveni buli kanaku ewuwe akozesa akakadde kalamba kasuuti yokka kaakati nno mu mbeera eno azzeemu n'asaba omutitimbe gwa ssente era nga paliamenti emaze okubeera nga weetuuse epondose egenda kumwongera omusente wulira omusimbi ogutokomoka ogweyongera ogenda mu State House ampuliza ogutalina we gugenda kuyambira mu Uganda. State House ge maka ag'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda era nga nyine maka ag'omukulu Ssemaka ye Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Generali yaganyuka omukulembeze w'eggwanga lino tabeeramu yekka abeeramu n'abantu bangi ddala era nga kitegeeza mu byonna nti yeetaaga akasente akawerako okuddukanya emirimu mu nnyumba enkulu ey'eggwanga kakati byonna ebyo mbadde njagala kubategeeza nti ennyumba enkulu ey'eggwanga olina amaka go tetuganya wooli naye waliwo ennyumba enkulu ey'eggwanga kati ate ennyumba enkulu ey'eggwanga mwe mulina ogifandinga kakati kankutegeeze nti ennyumba enkulu ey'eggwanga lino State House bamaze okusabayo ssente endala bage mutwongere ku ssente twagala ssente baagalayo billions 57 baagala billions 57 mu obukadde nga 10 baagala ku ssente endala agenti omwaka guno 2024-2025 mutwongere ku ssente twagalayo billions 57 ba State House handlers bagamba twagala ku ssente era batandise eddozi tematema bamemba batuula ku budget committee eya parliament babagambye dda nti mu making sure nti mututeeramu billions 57 aba State House mwagala kwerabira nti eyo ennyumba enkulu ey'eggwanga n'olwekyo mutwongere ku ssente twagala ssente bategeezezza nti billions 13 mu obukadde 5 balina ekyuma kye bagenda okugula
waliwo ekyuma tebakyogedde ne bagambe tulina ekyuma gye tugenda okugula kya security. Kyuma ki? Ebya security tebamala gabyasa, ffe tubage tulina ekyuma. Ensimbi ze beetaaga zitegedde billions 57 zigenda mu nnyumba enkulu y'eggwanga lino State House. Agikulembera omwerabira ye musajja omukulu w'ekiwalaata General Museveni Bwahaburwa Taata Muhoozi. Kaakati ku ssente ezo waliwo ekyuma kye baagala kya billion 17.5 nti nga kya bbeeyi nti ye kyaki security ya mukulu. Security ya president balina ekyuma kye balabye kigenda kuyamako okwongera omukuuma. Ekyuma nga kya bbeeyi nti ye. Chairperson wa budget committee Jessica Ababiku bamuweereza dda request bamugamba nti please twagalayo billions 57. Bacontroller aba State House be bazisabye bagamba nti president yae twagala asigale ng'akulembera eggwanga lino ng'ali comfortable, nga talina kimutaataganya, nga talina kutya. Ensonga lwaki tugenda gulayo ekyuma tetugenda kibawulira, n'ekyuma kya security ya mukulu tetugenda kibawulira, temugenda kitegeera kya billion 13.5 oba kyuma kyekyo kibaleeta ya rabbi. Mu byonna atuliriza betwongedde okuloba okuva mu budget committee eya parliament bagambye nti ng'oggyeko ekyuma ekyo ekya billions 13 n'ensimbi ezigwamu. Bagamba nti ebyentambula by'omukulu nabo baagala bitereezaamuko, baagala kutereeza mu byentambula omukulu engeri gy'atambulamu, era bagamba nti baagala na kutereeza gy'asula mu state lodges mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kati baagala ssente ezo zonna bazeetaaga. State House bagamba nti balina okuddaabiriza state lodge enkulu ey'Ennakasero. Waliwo state house enkulu, state house eriyemu eri Entebbe, kati state lodge enkulu y'Ennakasero. Kaakati eggwanga lino liyina state lodge ez'omukulembeze gw'eggwanga ziri 32. Bagambye nti ezo nazo zonna twetaaga okuziddaabiriza mutuwe ku ssente. Kati ne bagamba nti konvoyi y'omukulembeze w'eggwanga baagala bajongeremu emmotoka 5 ziri zigali kwoleka, bagenda kumwongerako emmotoka 5. Ate mukimanyi nti zibeera za bulijjo. President bagenda mugulira ne vice president bagenda kumugulira. Ate bagamba nti n'ennyonyi y'omukulembeze w'eggwanga eyo tebagenda kugula mpya, presidential jet tebagenda kugula mpya, ne helicopter bagenda kuzikola service. N'olwekyo baagala ssente, tebaagala kuwulira kintu kirala kyonna, baagala ssente. Kati bagambye nti beetaaga billions, waliwo ne billions ate nga mukyali awo tusabye 57, tulina ne billions 83 ze twetaaga endala. Zino za kulabeka nti President Museveni asuubiza ebintu byazasuubiza abantu bigenze biwera, kati nazo muzituwe lumu. President asasula abantu byazabasuubizanga ate. President yeeyama. Omanyi bw'oba onoonya akalulu, bw'oba okeetaaga nekyotaakulo ino kyeyama abantu bakuwe. Kati ate president kasa yeeyama takwata mu nsawo ye, mwe mulina okumuwa zigende mu State House agabeko. Kati embeera bwetu bwetambula. Kati jjukira nti parliament yali yatema billions 8 okuva ku nsimbi president zakozesa ng'atambudde ebweru w'eggwanga lino, naye bagambye nti ensimbi ezo nazo bazeetaaga ziddizibwewo. President bamuddizeeko billions 8, bagamba nti entambula ye yagootaanamu ebweru w'eggwanga yeetaaga billions 8 bazizzeeko. President yongere okutusakira, yongere okutambula ensi yonna, atusakire eggwanga litambule. State House y'Entebbe naye yakuddaabirizibwa billions 14 mu obukadde 441 ezo ze zigenda okukozesebwa okuddaabiriza State House y'Entebbe. Bagamba emmotoka zikaddiye ezimu bagenda kuzijjawo baleete ku mpya. Kale munnaffe embeera bwetyo weegenda maaso n'okuba nti etambula, naye ku billions ezo ze basabye bagamba nti 33 zigenda ku facilitating abakozi. President alina abakozi abasoba mu 100 mu maka g'obukulembeze. N'okusinga zigenda gye basula. Amaka amakulu ag'eggwanga galimu abakozi 100.
100 be bakola mu makaago nga bangi. Mabale tuliriza mwena batadde ku Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo naye nga mukwano gwa Falesi ogeza masono okuba nti otegedde nti omukulembeze eggwanga lino amaka amakulu gali wali Entebbe State House yeetaagayo billions 57 agenti muzitwongere mu financial ya budget committee ya parliament yakitegedde dda abakulu bagala sente ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino naye nkusembera edduwa naye nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528871515